Mu malala ge tulina ekiro kya leero akabenje akalala kagudde e Busula ku luguudo oludda e Luweero, omuntu omu n'afiirawo ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga balina ebisago eby'amaanyi. Abasobozi bagudde akabenje e Busula ku luguudo oluva e Luweero nga badde e Kampala, omuntu omu n'afiirawo mu Bulaga n'abalala ne baddusibwa n'ebisago eby'amaanyi nga tasobola otasibewo, yali ku mimwa gy'abaddewo. Badde neebase mu mmotoka. Uzuka nga mpuli abantu bakulundulu tufa mutuyambe wekugulawo edinisa bamaituddeku nti nekudinisa lisikawe tenabirwamu nfulumira mu ndabirwamu nengweye ne kati olumize mbuulidde maze va mu mmotoka. Taxi namba yo ebwayi 7W ebadde ekubyeko abasobozi okuva e Kakoge nga babadde bakedde Kampala okusobola etomedde kante eri ku namba yo ejje 286 ngene ebadde esimbye ebbali w'oluguudo. Ati mbadde ndiyo nga bagamba nti emmotoka gye mubaddemu egyo emiti gyayo emmotoka gye mubaddemu abadde avuga afudde ekulinnya n'enzijayo mbagali bagitukuleko bakiteekaawo. Abeerabiddeko bategeeza nti dereva wa taxi abadde ali ku misinde kwe kwekanga bbaasi badde nva mu maaso era kwe kusala batomera ekkanta. Owa taxi yava emabega bwe yavudde emabega nakola kize sipiidi ng'aleva mu sipiidi 10 n'akoona emmotoka yaffe n'ekola ki n'ekona eyabadde mu maaso n'emuwalula n'emutta. Afudde Richard Lukakaza omutuuze w'e Kanungu nga balumiziddwa atwaliddwa mu ddwaliro lya Njovu Medical Center w'obulenzi gye bagiddwa ne batwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Kano ke kabenje ak'okubiri mu bbanga lya wiiki emu ku luguudo lwe lumu nga kaliwo wiiki ewedde kafiiramu ba investor 2 n'abantu abalala 5. Bo abatuuze ku kyalo Kijabiji ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ekira mu disitulikiti wa Kiso baguddemu ekyekangu mu mmotoka ya Motor Angel ng'enekola ku luguudo lwa Southern Bypass namba UX 727Z ebadde wenyuka obuweewo bwetomedde omusajja John Bukunje ow'emyaka 5 abadde ku pikipiki y'ekika kya Yamaha Meti namba UDE 258P n'afiirawo. Gwe basi avuga mpola kapikike bwati naye ku lusozi otomulota muze oli ng'obadde omulengera ku lusozi. Abatuuze bamulugunyiza ku badereva emmotoka ezo ezisomba amayinja nti basusiza okuvuga obubi nga poliisi ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa e Mulago ate dereva yatomedde. Mu nsi kino akuumibwa ku poliisi e Kasangati. Twageza okutuuka awo nga yenna emusogonyodde. Ate abasinga ndowooza balaba abalenzi bato kati babawo emmotoka okuvuga avugira ddala kugimalayo jjukira emmotoka edduka naye nga basajja bavugira ddala bubi nnyo. Mu ngeri y'emu akabenje kagudde ku luguudo lwa Lubaga Road emmotoka ya bbaasi eriko namba AY 437Q ng'eno ya kampuni ya Goldline bw'etomereganye n'emmotoka ey'amafuta eya lukulula n'eri ku namba UAL 260L. Abantu asoba mu 24 ne balumizibwa. Bano baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo mu kitundu ekyo. Poliisi erabudde abantu okukomya okuvugisa ekimama. Tubeere beegendereza bwe tuba nga tuvuga